mwemaliriza mugyebaleko gye mutuusaako engalo. Amannya nga bulijjo Uncle Sseeki Pulezidenti Masaka City. Tubinako abantu abali Kate, Dubai, Arab Emirates, Masaka, Nyendo, Mutundwe mwenna mbagala nnyo. Bakyali bange mwenna abaliyo ne mwerekereza akadada kammwe ne musobola okulaba ku bintu byaffe nga bino. Mukola kyamaanyi nnyo. N'olunaku luno olwaleero nno ndi wano ku busonga bulinga 2-3. Kabaka King Saha yategese ekivulu mwezi awo gwa Novemba, alinayo ekivulu naye twagenze okulaba nga ate omukyalo omu amuyingiridde, so oba yayagadde masannyalaze tetwategedde, naye nga tusaba Mami Molini Nantume osobola osooka n'oddako ebbali n'ojjayo oba ekivulu ku deeti emu gye wataddeyo ne Saha ne Kabaka, so n'olinsaawo olunaku kuba nti Saha ebiseera ebisinga agenda okutaddeeti amala kwebuuza ku bantu. Oyinza okuba yagadde masannyalaze, kiyinza okutulamu ekyokuserena weewaawo mmwe mugamba abayimbi abakadde mulina abantu bammwe, naye osobola osooka n'ogira ng'olindamu. Ebiseera ebisinga legenti oba omuntu yenna nga mukadde asobola ogumiikirizaamu abatalina nnyo kimuteeka ku puleesha, so Kabaka n'asooka n'amala okuggusa ekintu kye kuba kyo ennyimba zaazirina lugogo awo wagazi nnyo. Nkiwa buli omu ajja mubeera ate naffe tujja mubeererawo inshallah. Tubadde kusaba Mami Molini Nantume osooka okyuseemu kaddeeti ako, either osobola osikamuko omwezi ogw'ekkumi kuba terina omwalinawo omwezi gwa 10 n'oteekaawo ogw'ekkumi n'ogumu n'oguleka kuba egenda kubeera public holiday. Bwe suubira abantu bano wammanga, Kabaka suubira okukuba ennyimba z'okuva eri gye yatandikira paka wano wennyini waali. Ezo ennyimba ggwe ozimanyi okuva gye yatandikira eri kuzisigina okuzimulirwana zaani ezo zonna ajjatukuba wano ebiseera ebyo wakamwanyi, gwe ezo ennyimba ozimanyi. So egenda kuba public holiday, enguudo zonna zigenda kwolekera Lugogo cricket ovu kugikuba kugijjuza kuddamu kukola likodi. So gusuubira bano wammanga abakyali ba Saha bonna, kuli ba Spice, ba Shiba, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubaawo ku kyoba omanya. Abantu bangi nnyo abagenda omuweekerako Kabaka alina emikwano, so sho tulina ogipika ng'obudde bukyali, tulina ogitambuza ng'obudde bukyali. Naye nga Mami Molini Nantume sooka oyongezeeko ku kashooko mu maaso ey'omukulu emale osooka okuyitawo. Ate okimanyi Kabaka taddibwamu. Kabaka waba ategese bamulala ategeka, ate waasima n'agamba nti ategese aba ategese. Ku kyoba omanya kusula awo nga endongo esindogoma oba ssaawa gwe suubira Kabaka omulaba ku show ku ssaawa nga 2 asooka ajja atuwe mu first phase, second phase, third phase paka ku phase nga 5. So kuba ennyimba nnyingi nnyo. Suubira okulaba ku nnyimba 10 awo tunagenda otuuka ku show ng'ayingidde ennyimba awo neeziwera. So suubira mikwano gy'abasaha bangi nnyo abagenda omuwerekerako stage n'amatala byonna bigenda kubeera kiriyawala. So bannange byebyo, Kabaka tugende tumuwagire. Ate ne Kajubi Kibijjigiri naye alina show mwezi guno gwennyini ku Friday eno. Ba Dax Vibe bonna balina bane tugende tubawagire. Amannya nno sigenda sukkawo, olunaku lwaleero sigenda sukkawo wano, amannya sigadde Uncle Sseeki Pulezidenti Masaka City. Njagala okutumirako abantu abali Mukono, Ejjinja, Embalala, Busoga, Baba tubenda ino. Tubaagala nnyo abaana b'e Busoga, abaana b'e Bugweri, Bugiri, Bukedde, tubaagala nnyo. Amannya nga bulijjo Uncle Sseeki Pulezidenti Masaka City. Mubeere mulungi, mwera Ssaabasajja Kabaka wangaale. Bye bye.